Ofono sente zino odduke kuduka mangu nnyo ondise ebyokugamba Photo nabi jujubi photo nabi jujubi is that you? Small nze mbalaba nnyo Cheya ne Kalefu naku zino bakyali. Kandele Katole kwegamba ke kasende kogeno laganya na okwata omutwalo oloza okuyanya Is that you? tukende wachia mama wanaona nibwi tia mani ate watabu banage Wanji small. Kati tubali tuzikula bachia mani jali Cheya waggulu. Manyi yatugamba agenda tuwa interview. Interview yatugamba yako ye tukole ebibonerezo. Sebo yatugamba nje mbijukira bulungi nnyo. Era mbibonerezo byo natugamba imbuno tukole interview atuwa omulimu. Emirimu wegiri wano eno yeno waliyo emirimu mingi. Yakuba yatugamba sawa basatu. Yenza nimeka yatugamba sawa zatuleka. Sawa satu. Sawa. Bwezibanga zisussemu n'amufuna. Ziri sawa meka kusimu kusawa yewo. Ziri mukaga kitundu. Ne? Nezeze. Banani. Oyo obudde buno bwa Afrika. Sebo sawa musanvu bwagamba sawa satu yo mu Afrika bagamba sawa musanvu. Continue. Ngabe nagamba nti omwana oyo sente zetwamuwa yali alina oteekamu amagoba kubanga capital asigala yakola. Obudde nakamalira kikanda wano omusajja alemedde kusimu toka yatuyite nze interview nyamba ye ani gotumayo nze ngendeyo ngende mugambe ngendo omugambe tumwagala isi yatuyita Mumia ushindikani niweka shikato. Muda kikole wacho wacho njagala. Kali. So watandika Sifirano jema. Watandika dio kusanga kusimuza business notandika okumanyira. Namanya wechema ntumaze dakikana nga tulimida watu yitada twaze advice Wanche mve kusimuza business ezikulakulanya kigagga zone eche nzire ku mugwagwa nibagamba sabe kyote kisoboka che vice Wanche sawa mukaga n'ekitundu abantu benagamba okukola interview ku sawa 3 mujja mukaga kitundu nanti labayo twafunyemu obuzibuzibu sawa 3 nene tugamba ku sawa za Africa tujje sawa za Africa Wanche sawa Africa zibatugamba ani yazira mbonyaziba musanvu esewo nanti ngo omuddemu wano mitebo ku sawa 3 bo kyalikola excuse me vice Wanche njagala abana bana bakigazoni babe banjawulo time management kikulu nnyo mu bavubuka. You understand? Time management. Time what? Time management is very important. One, kwekugamba nti jangu sawa 3 nojja sawa 6 obungu bwange bwa bufuna ki omuntu oyo tali interested
oba ne byenjo mu watajja bikola nanti kitegeeza kikyo kye tumanyi okyali busy mwena byokola mubeerewo basange mumanyi nti koze ki we muli era nyina bwe njogerera sagala nnyo vice sagala nnyo ebintu byenkola wano mu Kigagga zone bifuuke ekizibu akatabo kano vice akatabo kano kanyamba nnyo amateeka gonna nkola ki ogayina ngalina mwegali kanyamba nnyo nyina bwe njogerera singa abavubuka ndi bayita kukola interview ne batuuka leeti omulimu ogwo osobola okuguwa omulala oba si ki n'okubagobera ddala inenguwa omulala oba nembagwere nemubanga nekigagga zoni musobola mubagobamu Kigagga zoni kyamaani ogera tulemesa nabagamba Kigagga zoni ejja balemu ate nze ndi red vice osigaza Kigagga zoni erimu omuntu omu ono munnamu ofono ye ndaba nga at least yo mulaba ajirira yo mulaba nga at least empisa zikola ki zikyuse katulyamu olukwa nene ulira uwama bwaki ate kano kategeeza bade mugamba nti no kali akampi kabadde ki katukasanze okatumi Photo. Not be jujubi. ogwo nagwo saagala kuba musango kino vice kitegeeza kulwana oli aba ayagala kukuba kuba ekigoyiya mwagala kuba tutegeeza kali akampi nkola bendi kali akampi kiriwo ekiti kirikoze bulungi vice anche okujja mu maka gano amapya che nago maka gani mwakola sente zammwe gago vice anche kakati gano amaka amapya ate emirimu mingi nnyo n'okusinga eri gye mubadde gyemukoze ki eri gye tubadde nabagambye nti nja bakyusakyusa kati nyine gino mirimu gyonna egiri wano saawa kutereeza wonna wonna yonna mirimu tegede kati okujja leeti ogwo musango interview mujja gikola lulala either mbawo omulimu oba nga sikola ki oba sibawa kinaasinziira ku noisaza kati wano basibe batera olongosaawo wano wona buli musango gwe mujja okuzza kwe kutereeza Kigagga zoni enjo bakolera ekitegede tewirabira ku subscribinga ku Focus TV yange bingi bijja